Omulabi wa Living Agriculture mbaaniriza nate nembeebaza okuba nti mufaayo okulaba channel yaffe eno kwe tuyigira ne tufuna okumanya mu ebyo bye twetaaga. Kanneebaze baganda baffe, mikwano gyaffe, bannyinaffe ne bakastomers baffe. Neebaza abali e South Africa, abali e Canada, abali Abu Dhabi, Dubai, abali e Somalia, abali e Israeli, Costa Denmark, Farouk e Turkey, Ali e Malaysia, worldwide. Nembeebaza okuba nti mwatufuula ki kye tuli. Naye mbasabamu ekintu kimu, honestly speaking, sikyogera mu mutima mubi, naye obuzibu bwe nnina buli bumu. Sooka weebuuze Yisa ne Mutebi be baani abali mu nsi yonna, naye nga buli omu akuba essimu asindika text message ng'olina bye weetaaga. Honestly speaking, bwe mba message oba Mutebi tagizzeemu mu budde, ate temutuvuma. Kino njagala nkibasabe busabi, kuba eno YouTube oba channel yaffe is worldwide. Kati buli muntu lw'oba olabye message eno oba video eno, you like it and subscribe, send a text message. Mulimu tulina ne platform WhatsApp, gendayo noonya Living Agriculture, whatever message you want to send tujja kuba tukuddamu. Mbeebaza n'ensaba Mukama Katonda buli alaba video eno ali ku channel yaffe, Mukama akugabirire. Olw'ensonga kye tunoonya nkiddamu, siri mukozi wa gavumenti. Emisomo gyonna gino gye mulaba tugiteekateeka. Gwe naawe bw'oba oli eyo ng'oli mu Uganda nga wandyagadde okuba nti emisomo gye mulaba tugireeta ewuwo, tusaba ekintu kimu: kuŋŋaanya abantu, ofune ekifo, tujje tusomese. Kuba nze guno omulimu gwe tulimu tuweereza ku lwa Mukama Katonda. Ab'ekyotera mwagulaba, ab'ewakiso mwagulaba, ab'ekyegeegwa mugulaba, kamube mu Kampala muno. Ne bw'oba ng'oli bweru wa Uganda nga you have the capacity of mobilizing, tuba tusaba transport yekka, ebisigadde tuba tetwagala kumanya. Reason being nti mu buweereza bwaffe kwe kulaba omuntu asobola atya okweyimirizaawo ne tusobola okuba nga abantu tubajja mu mbeera endala. Nze kinnyiza omuntu, simanyi lwaki mu abali ebweru mweyita baakadaama. Ekyo nze kinnuma nga Yisa. You are the support staff in the families you are working there. So saagala weenyoome ogambe nti ndi kadaama era nina kwetwala nga kadaama. Ekyo nze mu bwongo bwange saagala kiwulira. Nze omukozi oweewange simuyita maid, naye muntu wa waka, is part of the family. Kuba omuntu okubanga yakukolera ewaka have to be respected. Mwe muhandolinga obulamu bwabwe, mwe mumanyi kye banaayambala, mwe mumanyi kye balina okulya. Okutegeka buli kintu si kyangu. So nsaba Mukama Katonda buli omulimu gwe mukola agubateeremu omukisa, tusobole okukuŋŋaanyayo obusente eyo tukomewo e Uganda nga tulina kye tukola. Ekyo mbeebaza. Nsaba Mukama Katonda abampangaalize era abakuuma, abateekeko obukuumi, abaagala bakola ekikyamu kyonna akibataase. Tuli ku Living Agriculture. Nze luigare Yisa Bakibinga, ekyo mukimanyi. Naye tulina abapya abatwegattako. Olwaleero luno tugenda kutunuulira kigambo mbuzi. Embuzi zino nsaba abandaba tulunda embuzi lwa bintu bisatu. Tulunda embuzi nga twagala kuzifunamu ssente, nga tusala nnyama
ne tulunda embuzi nga twagala kuzifunamu mata, ne tulunda embuzi ng'ate tuzikozesa ebintu ebirala, naddala amaliba gaazo, omusulo gwazo n'obusa bwazo. Ebintu ebyo bwe tuba tubikwasaganyizza nkakasa nga tujja kuba tukola. Naye mbagambamu ekintu kimu, bwe tuba tunaalunda embuzi tuteekeddwa okumanya what type of breed gye twetaaga. Bayira wenze ngenda ne mbagamba nti tosooka kgenda na kiri kyoba totegedde bulungi. Osobola okutandika n'embuzi ye eriroko, gijjanjabe, giwe eddagala erigema. Bw'oba ogitwala ku ttale, please tokeeza kisolo kyo ku ttale nga kukyaliko omusulo. That's another way of preventing and controlling some diseases like the worms, naddala enjoka oba enfaana. Tulina obulwadde bwe tulina okutunuulira nga obumu oluusi ffe tubwereetera, which does not make sense. Ebika by'embuzi biringa bisatu naye abasinga mutegeera boa na mubende. Now nze gwali eyandaba embuzi zino mwazirabyeko, tulina gye tuyita boa, eyo breed, ne tubeera ne mubende. Nga zino ebika ebibiri bino bye bisinga obulungi. Why? Embuzi zino zizaala 3 ezaala 2 oba 3. Kyenjagala omuntu ategeere, it is very rare embuzi okuzaala 4 n'ennya. Always ziba 2 oba 3. Naye ng'okufuna zino 2, number 1 feeding kikulu nnyo. Number 2, the care in terms of treatment. Number 3, wozirundira. Bye bintu ebyo byenjagala omuntu ategeere. Kuba bwe tunaabanga tutambula, ngenda kusaba mukulu Mutebi, gwandaba twagala kufuna demonstration farm, ng'omuntu bw'aba ayagala kugenda kusoma nga tetukyagenda mu bizimbe. Olw'ensonga these workshops should be conducted at the farm. Kuba omuntu bw'ogenda ku farm, bwe tugamba nti embuzi boa yeeyo oba ogirabako, bwe tugamba nti mubende yeeyo, bwe tuba tugamba bulwadde ng'obulabako, other than ne tusomesa nga tuli ku theory. Ebintu bino byetaaga practical, n'okirabako live nga era bwe mweze mulaba. Mwalaba enkoko, ne mulaba brooding bwefaanana, ne mulaba bwe tutabula emmere, ne mulaba ngeri ki gye tugemamu ne bwe tujjanjaba. Requirements ebyetaagisa mu kulunda embuzi. Number 1, it is the breed. Olulyo bw'oba oyagala kulunda mbuzi oyagala kulunda kikaaki. Number 2, okumanya the common diseases. Bwe tugamba common diseases kitegeeza endwadde, obubonero, okugema n'enzijanjaba. Bino bwe tuba tusobodde obitegeera. Then number 3, feeding. Nina sister wange ali Somalia, yaŋŋambye Isa, lwaki totusabulirangamuuko, because some of us we are not well conversant with Luganda. Konzi it's okay. Kali tugenda kolanga kasavu kanyama, ne twogeramu Oluzungu ne twogeramu ne ku Luganda. Bwe kiba nti kya Luzungu lwokka tumanye nti episode ya Luzungu throughout. Bw'eba ya Luganda throughout ebeere ya Luganda. Bw'ebanga kasavu kanyama twogerayo ku ky'Oluzungu ne tukikyusa ne tukizza mu Luganda. Atamanyi Luganda ng'ali mu Uganda asobole okutegeera. Kuba kati kino kyafuuse worldwide.
ebintu bino ebisatu, the breed lwe lulyo, the common diseases endwadde ezitawaanya embuzi, then feeding tuziriisa tutya. By the way, bwe tuba tugamba lulyo, the breed, embuzi zino zizaala bbiri bbiri oba ssatu. Embuzi eno bw'oba ofunye breed etegeerekeka, embuzi emu esobola okuvaamu lita y'amata. By the way, amata g'embuzi gali so expensive. Weesanga nga lita emu egula 4,000. Kati n'obaayo n'embuzi zo 5 nga buli emu evaamu lita, kitegeeza ze liters 5. Kozesaako lita emu ziri ennyo zitunde. Ojja kubanga that's an investment. Kati essaawa eno ekya breeds ekyo ne tubanga tukiwunzise. The common diseases, nsaba abatulaba nti mu bino byonna njagala omuntu atambula nange ekisooka mu byonna ng'oli mugumiikiriza. Naye bw'obanga toli mugumiikiriza nze tojja kumalako nange. No. Now we are going to look at the common diseases. Endwadde tulina number 1 ze endwadde ze tuyita viral. Bw'owulira kigambo viral disease bwe bulwadde obwetaaga okugema obugemi. Then number 2 ne tubeera ne bacterial diseases. Buno bwo buleetebwa buwuka. Obulwadde obwokusatu fango. Obulwadde obwokuna ye inbreeding. Let's first look at the viral diseases. Buno butambula butambuzi, and even can be transmitted from one to another farm. Naffe nga abantu kino njagala nkigambe mu abatulaba. It is me and you okusobola okulaga abantu nti kyetukola tukitegeera. Naye nze kisinga okunnumamu kiri kimu, tulina abasawo be tulina nga bakibogwe. What do I mean by that? Betuyita premature. Abo ye muntu ajja okugamba nti azze kujjanjaba naye nga nekyajjanjaba takimanyi. It is very interesting, omusawo najja n'akugamba kozesa eddagala lino for 3 days, bw'eba tewonye tukozese lino. That one is not supposed to be a veterinary officer. Ate nga be basinga mu field. I know n'abamu ku mmwe abasawo oba abeeyita abasawo, you take a time to watch our videos. Kyoba totegedde, let me tell you this. Every veterinary officer, every medical officer, our services goes with consultations. Bwe bw'obanga tolinaamu waliwo ekikutuddemu, you consult us. Nze bangi benkola nabo naye ng'akukubira nagamba yisa waliwo ekintuddemu. I have seen this sign and this symptom. Kati mu kino how do I handle that? Konze kola bwoti ne bwoti ne bwoti, ojja kubanga otereera. Tubadde ku common diseases, tugambye tubaddeyo neziyitibwa viral. Zino viral buno bwe bulwadde obujja nga bwetaaga kugema bugemi. They need vaccination. Endwadde zonna eziri viral normally are prevented and controlled by vaccination. But we are proud nti ffe byonna ebikwatagana ku viral diseases eddagala twalikola from plants. Omuddo ogutwetoolodde tusobole okuba nga tugema, kuba oyinza okujjanjaba embuzi naye ng'eddagala ly'okozesezza bwe liba ligaanye okugiwonya, bw'ogisala n'ogirya
within 5 years ojja kuba ofunye cancer.